Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwina bagifollowinga bakitafaali TV eri mikwano gyange abali Canada mu Toronto mbatumiddeko abali mu ggwanga erya America University of Chicago abawanga lya mu ggwanga erya Philippine akatundu bakayita Cebu n'abagamba Cebu erenganga province eri bannayuganda munnanga abakolerayo seediz eyo manyi bannayuganda batetenkanya ate bayiiya kwegamba bali mu buli nsi amawanga gasinga bannayuganda gye bali Bannayuganda bangi mawanga agasinga agagewunaayira abasinga matu bafunayo n'obutuuze nno bafunayo n'obutuuze bakwegwanga lya Philippine litawaanyamu comment n'oba ogenda kulambulayoko information bakusaba nnyingi baina ebintu bye basaba bannange obukwakulizo bwingi okugenda mu Philippine eyo bannange ali amawanga agasinga gatatawaanya muntu ng'oyagala okugendayo kati nga Saudi Arabia tewatawaanya naye ate ekikwatagana enjega naye tokola togitwalayo ne balina amateeka gaabwe naye ate tebasaba nnyo biwandiiko bingi nnyo bisusse naye Philippine bannange eri tewagendeka bannange documents ze basaba mpitirivu nisibiri bannayuganda baaliyo nga tebafuna n'obutuuze munnange bali mu Cebu eyo mu katundu bakayita Cebu kalinga ka province linga municipality mu ggwanga erya Philippine stay on YouTube platform sigala nga ofollowinga Bindeeba police munoonya nno Bindeeba bali mu kumunoonya bagamba nti munnange nti alina gwe yasikaminga obukadde alina gwe yafuera nti obukadde 15 bwe Uganda Bindeeba takyalabikako ennaku zino yaddeyo mu ggwanga erya America awangalira mu California awangalira mu California jjukira Bindeeba okuva ensonga za kusasira bwe zakkakkana eziteekera okubanga zitambulira mu mawulire abadde aludde okubanga abeera mu mawulire waliwo omukyala yeeyita Naalongo wa social media wa TikTok yafulumiza information ng'agamba nti Bindeeba nti yakola ki nti yamufera obukadde 14 era Bindeeba nti yamufera n'akola ki n'adduka wabula Rapi talaba kuvaayo kwogera ku nsonga eno era omukyala yategeeza nti ekyaddusa Bindeeba okuddayo mu America ndi ssente ezo nti ng'ebizibu bikoze ki bimutabuseeko jjukira essaawa zino poliisi enoonya antikaduuka poliisi yavuddeyo ng'erabula bannayuganda abasinga abeesigisa ssente n'abantu ab'enjawulo poliisi egamba nti si buli muntu nti egenda kukola ki tegenda kumutegeera nti mutuufu oba mukyamu kubanga poliisi yegamba nti abantu abasinga sigamba nti bawandiise mu mateeka nga woolaba katugeze nga kiki nga woolaba zibbanka nti bbanka nti ogenda otaaje poliisi ebyeko kyekola kubanga olwedde bakoze ki bawandiise mu mateeka amanya biyinza ogenda ewala n'ate omuntu omusanze kati osanze nga antikaduuka omuwadde sente zo kati poliisi yeebuuza oba ogisuubira egenda kukola ki kati kubanga eri bakadama kati abalaaja n'abakaaba yababako almost obukadde nga 10 ennyumba yabadde asula mu yabukadde nga 3 kati ne Bindeeba wono bamunoonya mbu alina gwe yasikaminga gwe yafera millions 14 millions of Ugandan shillings bukadde 14 obwe Uganda bali mu kumunoonya kyokka information etambulika gaddayo mu America gaddayo mu California Rapi asirise era Rapi poliisi yali mukwata kubanga poliisi eyinza okumukwata ng'esuubirwa nti oba oli awo alina kyamanyi ku bbaawe kubanga Rapi tayinza kubanga tamanyi bbaawe gy'ali era poliisi ndowooza ejja kumukaba ndowooza gwe ejja okuggyako information Uganda Police Central Police oba CPS eri ku nsonga zino Central Police Station CPS eri ku nsonga zino okulabika nga bakola ki okulabika nga bafuna Bindeeba yafulumadde eggwanga Uganda obufere bungi abafere bangi kati antikaduuka basooka kugamba nti yagenda Tanzania kumba alabika yayitamu n'afuna ennyonyi mu Tanzania eyamutwala mpaka Canada essaawa zino ali Canada kati weebuuze poliisi egenda kukoleeta oyo yafulumadde eggwanga process ziba nnyingi okumufuna n'omuntu nga tali mu ggwanga n'ab'ebyokwerinda oluusi batawaanyizibwa okufuna omuntu oyo zembabuulira kuba oluusi abasinga bakola emisango badduka amawanga ago ne bagenda mu malala kati bano bakadama be babba mbasaasidde bakazi battu nono gwe wabbe obukadde 14 musaasidde kubanga poliisi oluusi bigitawaanyamuko security yonna ne betaba Uganda police security yonna oluusi omuntu kasita afuluma eggwanga kagabire manga g'abazungu oluusi omuntu oyo abajja kubatawaanya ogenda nga mutabaalira mu ggwanga erimu abagenzi
kabeere muntu ng'azize omusango n'ava eri mbazungu n'ajja mu Uganda. Era abazungu kiba kijja kubatawaanya newankubadde Uganda abasinga bagirabanga eri awo eri disorganized naye kiba kijja kumutawaanya. Abasecurity kaloze nga munansi wa America azize emisango mpoziko nga bakommunicatinze ne poliisi y'eki y'omu Uganda nti munaye omuntu bw'ati tiazize omusanga awo basobola okubayambayamba naye ate okujja mu mukwate bukwasi mu mugjeyo biba biwanvu, process ziba nnyingi. Kakati andikaduka esente yazibbye wabukadde 2 wabukadde 3 ziriya west abamu bagamba 10 abalala bagamba 2 kati n'Ebindeeba wono ne bamunoonya milioni 14 za Uganda bankuba kyeyo. Wamita Samayanga naalongo biki namulabye ng'alaja na ku social media. Bonna ebyebyo bagita fa additive twinze tupe information inaava egenda kube eyo egamba ki egenda kube yugira ki njja kwambi batuusaako ninga Ebindeeba kawedde mudde abasajja bamuyiganga mpiso lwa bubbi si byangu mwera.